Wetwogerera ye omukulu MC Kat atandise okulabika nga ata ebyama by'omukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi mu katambi kengenda okubeera nga nkuzanyira nkusabokerabireko otubulire obaddala mulimu ebyama oba Kat alina ebibye byayisaawo kanka kuzanyire katono nnyo nenga nkusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video gena maaso boti obirenga ojiraikinga. Why attack Bobi Wine? Why don't you attack these people who are abusing Ojukira Kasuku eddawe twalina Facebook mwali amajega bebe ojukira ezentalo ng'omuntu alumba bebe n'ogenda okulanga Kasuku asituse Bridget Knowles asituse olutalo olufafagana ku Facebook. It's the same mathematics he uses. Oh, they so you believe he's behind? Nothing goes unless they discussed about it. This is from an inside close friend of him who called me Nagamba sees fire chini mu group. They are going to even attack your kids. Attack my kids on what? Mugenda bagamba chi. Na nina abana balangira ko sirimu musomero. Tata omulade wa sirimu. Na waliko omulino ogenda mugamba cho mwana wa. Echina amuru. Pozi mbakwate mbakupe. Nothing goes nga. Kasuku chiringa kati YouTube zinentalo zembanazo. Tamare bwaba yacyankananye ne full figure somehow somewhere ogeno kangu lutalo kozechi yimulina off camera we mogerira tulumba obate tulumba Teenage is just a smart man who uses the musical games into politics, but we can play the same games with him. Need for you coming out no gamba abo babega bali asente za mu wa musolo bro twali wokonga bazikuwa is a government eno jovu Waliwo konga bazimuwa azilianga kwa nkube sasa wabata azilianga konga tezava mu government bifonga tayingira politics wabata azilianga ko nakatama ngoli mugambwe ati tubimanyiwa here ndoya aba wakolera nga create paper tumanyi nayo nkolera read paper nenga stories waruna Nakasinze na intambulanga chiro. Ate ngamba bamu ngabanda banga. You are the source. Like nga tebanda banga zizo kwogera. Nano babiekanga mu red paper front page. So there are things I know is so hard moved around in the night and saw with my eyes. Walaba stand ndawula. Wayaya. Ojo mutuze bulungi. Mutuze bali omubuuza. Why did you get angry and you walked off set? To be precise, it was supposed to be a prank, but I think it went off. You know, the things you remember. Kati, I think natunya fiki went. Ni akale fiki nabo no. Fie yali abakubienga ali kutoka. Nanda fiki moto kajavuga obulamu bwali vinga. Na isazi no singa umchalo yasigala kubala singa tuliwa. I think that's why I was like, because sometimes the news okubo yogera nange bwe ntinga nayenga njogera nenga n'obwongo bwange bulina ebintu era analyzing. I have a double brain problem. All of a sudden byani ngiri yakiteekamu ate n'amuteekamu you helped fear kat just sparkled me nenga kambe wanasagala bijjukira wale bintu byabanga wali ekintu wali kitadde n'ogamba ekyo nkitadde kyagenda wakireka ne just ngoli bw'akikona ko bw'ati samawe kikomawo fiye yakuluma nnyo bw'atyo. We went through a lot. Omanyi okutandika maybe from scratching nga muri yala kati akwanguluso abala fiye abaloza muduya ne kati fe twatandika nali mbeera kiwatuleeyo kazi nanchakana nyinsikamu engoye zange nenvaayo kati nengenda okubeera ne fiye mu room emu nga ya mitwalo bajali 12 twatandika endongo wemwekwanira oba wemwatandikira kati atawo yali kyali wange nyambako njirango wana I rebuild myself kumukutu jika media kwokyali oyo nno ye mukulu MC Kat kansubire ebigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu obyewulirirako omukulu yali yatusuubiza nti oludda agenda kubeera nga adda n'ebyama bya Bobi Wine neggwe ng'omulabi njagala ombuulire katambi ako koolabye mulimu ebyama omukulu ono byamenye njagala ogende maaso obeere nga otubuulire oba ggwe olina ebyama by'olabyemu
oba omukulu alina ebibye bye yeenoonyeza. Waliwo abagamba nti addira obusungu bw'alina ku mukyala we okubeera nga tebakyalina nkwatagana ne bubeera nga ayagala bumalira ku Bobi Wine mpozi ne Nuupu. Abalala bo bagamba alabika nga alina omusimbi ogwamulakira. Omanyi mu Uganda buli kimu kisoboka. Osobola olya omusimbi ne gukulakira. Nonoonye engeri gy'otandikamu okusojja Bobi Wine nga togiraba. Nonoonye engeri gy'otandikamu okuvuma Bobi Wine ng'ekyamazima togiraba, naye ng'omusimbi gwo wagulya ate ng'olina okutuukiriza ekyo ekyakuliisa omusimbi. Kakati abamu bagamba yandibanga alina omusimbi omusajja ono ogwamulakira nga tamanyi engeri gy'agenda kubeera nga atandika kuvuma Bobi Wine. Kwe kujjanika n'akakodyo ak'ebyama ate byatatuwa. Nagamba mwagenda kutta ebyama bya Bobi Wine, ffenna ne tulinda ebyama naye ng'ebyama tetukola ki? Ng'ebyama tetubirabako. Kakati eyembeera yo bwetyo bwekyayimiridde, tetumanyi kiki kyalinzisizza mukulu ono kubeera nga ata byama bya Bobi Wine, naye katusuubire maaso awo anaabeera nga atandika okwasa ebyama ebyo. Wabula bo ba foot soldiers oba abawagizi ba Robert Sentamu Kyagulanyi baategeezera baamugamba ne bw'oleeta kyama kyenkanawa fe omusajja twamusima twamwagala, tulina kipya ky'osobola kutugamba kubanga naye si malayika. Alina ebintu bye yakola mu kusooka, bye yakola mu nsobi, bye yakola mu butategeera, naye ebyo byonna twabizza emabega. Kakati tumulabira mu kifaananyi kirala kya bukulembeze. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde sayidi zeeyo, naye nga ye MC Cuts yewera nkolokooto. Agamba nti bwe munaagenda maaso n'okubeera nga muvuma abaana be, bwe munaagenda maaso n'okubeera nga mumulangira okubeera omulwadde wa siriimu, talina kyagenda kukola kyonna okuggyako okubeera nga asiba lo abeere nga ata ebyama bya Bobi Wine. Katulinde tulabe mwanattu ate gye binaggwera. Kale kankongereyo n'akatambi akalala katono nnyo, naye nga nkusaba subscribe nga gwe atannaba, naawe atannalayikinga video, genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. MC Cuts ekimusumbu abambi afiiringa nti tebamusiimye. Ayambye abayimbi, alidde abayimbi Cuts netasiimiddwa. Ne Cuts wali olya fiye era abo baali tebakusiima. Some of you muli mu entertainment industry mulidde abakazi naye obirawo ogamba nti tebansiimye. Kati baga tukusiime tutya? You eat women for free. But it's just naye nga mulidde abaana b'abandi for free, by the way, kutambuza nnyimba. Ne muli abaana b'abandi just kubatambuliza nnyimba ku TV. Cuts ate teyandibadde ggwe akaaba ku baana boolidde mu industry. Cuts gwe erinnya lye erya Cuts lyavaawo. Mwasiimibwa dda. Let us all accept. Everybody ali mu limelight osiimiddwa at one time. Nze Junior munsiimye, yes. Era ebiwala bibeera kuno. Nga Junior twagala kuweerako bwereere. Kati nze nyinza obaga nti bannange bannayuganda temunsiimye, nze munsiimye. So Cuts, be appreciative. Abakazi boolidde mu industry bamala. Don't cry, it's okay. It's okay. It's okay. Sente bweziganye kasita abakazi bo wabali. Yes, gendera awo. Terevu nnyo oyo nno ye mukulu Tamale Mirundi Junior. Kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga omwewulirirako. Nsonga tukyali kuza MC Cuts. MC Cuts obusungu alina bungi nnyo nga bw'okiwulira. Ekisookera ddala alina obusungu ku mukulu omukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi. Tetumanyi wa busungu bwe we buva, naye alina ensonga ze ng'omuntu. Kyetutamanyi oba ddala ayimiridde ku mazima oba ayagala kubeera nga awaayiriza buwaayiriza n'ebigendererwa, ng'alina ebigendererwa ebirala bye tutanaba kubeera nga tutegeerako. Mu bimu ku birala ebiruma MC Cuts kwe kubeera nga bw'ayambye abayimbi bangi nnyo naye tebamusiimye. Mu bayimbi bano
mwe muli ne mukyala we oba eyali mukyala we tetumanyi baba kyali bombi naye omukyala afiye yamuyamba nnyo era mujjukira bulungi ebiseera ebyo fiye we yakyakira ennyo yali under management eya MC Kats nga ye mukyala we ngira yakwasaganya buli kimu yakwasaganya ensonga ziri ze mutegedde nga yakwasaganya n'ensonga ez'endongo nga buli kimu yakyandolinga naye MC Kats okuva lwe bafunamu obutakkanya n'omukyala ono afiye mu butuufu taddangamu kuba kyekimu mu byayogera agamba nti ekyamazima kyo tasiimiddwa wadde yadde n'omulundi n'ogumu okusinziira ku ngeri gy'ayambyemu abayimbi kuba fiye si ye muyimbi yekka gwe yakabanga ayamba wabula MC Kats azenga akwata ku bayimbi bangi nnyo nga bw'okiwulira kyenkana 50% y'abayimbi bonna ab'amaanyi be mumanyi bayiseeko mu mikono eja MC Kats kakati ye omukulu agamba nti tabayimbi bano talina kyabafunyeemu tebamusiimye olw'ebintu byonna byabakoledde mu bayimbi abo mwatwalidde n'omukyala fiye nti naye talina kyamufunyeemu era wadde yadde n'okubeera ng'amusiima ekyo nakyo takikoze kakati nno bye bimu nti kubireetedde omwami ono MC Kats okubeera mu mbeera gy'alimu okubeera mu bulamu ng'olabira ddala buli kimu kyakola yeekyawa ng'olabira ddala buli kimu kyakola tayagala kumanya oba akoze kibi oba akoze kikyamu buli kimu akikola bukozi kwegamba ensi yemanyi nze kankole kyenjagala ensi yemanyi kati MC Kats bw'atyo omusajja wattu bwe yafuuka naye ng'ekimu ku kireese ebyo kwe kubeera ng'abayimbi nti bayambye tebamusiimye kakati tamale mirundi Junior yavuddeyo n'ategeeza kasita naawe omukyala wamufunamu tayeetaaga kusiima talina kukusiima kusingakaawo kwayinza kubeera nga akuwa kubanga abaana bo yakuzaalira ekyo nakyo osobola okubeera nga ate munange okibaliza Katonda abaana yabakuzaalira kati awo kikyogamba mbu omukyala takusiimye omukyala wamuzaalamu omukyala mwafuna obudde obulungi obudde obw'essanyu kati bisigadde bireke ate era n'ekirala bwe tuba tuyamba abantu mu nsi eno mu butuufu tosuubiranga kusiimibwa yamba buyambi nga tosuubira kusiimibwa kubanga bw'obeera n'essuubi nti onaasiimibwa oyinza okubeera disappointed kubanga buli muntu Katonda yamukola mu ngeri eye abantu abasinga tebasiima era weeteeka ku kubeera nga onaasiimibwa oyinza okukomekkiriza nga tozzeemu kuyamba muntu yenna mu bulamu bwo bwonna obusigalidde mu nsi eno embeera y'obwetyo bwekyayimiridde eya MC Kats nga bwe tulindirira ebyama wabula waliwo n'ensonga ez'okubeera ng'agamba tanaba kulabika nga asiimibwa olw'abayimbi abangi basobodde okubeera nga ayamba mu industry eno katulinde tulabewa gye binaggwera ku mukutu Jika Media kwobadde nkusaba subscribinga gwe atanaba nawe atanaba kulikinga video gena maaso bwotyo oberenga mwana tu ogirayikinga yitira mu comment section ompe endowooza yo nawe wenna ina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola okubeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba